Tutadde gundi wano kids nga 10 endala ziri wali ku gundi ku poliisi n'ekirala abantu tuwandiika abapya tuwandiika n'abano abazzaako endangamuntu zaabwe so wano tujja kubeerawo nga weeks nga 2 nga tuwandiika bwe tuva wano tudda mu gundi mu subcounty endala nsaba abanyakiira bonna bejjumbire puroguramu eyo kubanga kati tuwali kintu kyonna kyosobola kukola mu ggwanga tolera national ID. Omulimu guno kugenda mu parishes za kira ez'enjawulo era n'ebyalo byaffe eby'enjawulo n'olwekyo buli omu agambe ku munne. Tukubiriza nnyo abakulembeze bonna okuvira ddala ku chairpersons ba LCs oba bachairman b'ebyalo tusaba mubeere nga mukubiriza abantu baffe okugenda okuddamu okwewandiisa basobole okufuna IDs empya. Today, we are covering that bit for Chira and Boyegere. Tomorrow, we are going to the public officially. Renewal is going to be free of charge. Replacement, as long as you come with a police letter, is also going to be free of charge. Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.